President Museveni yakwata ente bisatu omulundi gumu naziwa Kayanja bisatu. Kati abantu bawulira Kayanja alina ettaka ekiryandongo yazimuwamu open 300 cows so that the young people can have a starting point. A few moments later. I saw a TikTok, somebody, pastor in town here, he was saying that the president had given me 300 heads of cattle. That's a lie. And I don't know why people will lie like that. I've never received any cattle from the president, not even one or two. Okuva edda nedda balinga batugamba nti abasumba gwe muwulenge oba ye vessel omuyita eddoboozi lya Mukama directly. Ndi mutuufu oba ndi mulimba? Toli mulimba. Kati kuva ddi nga abasumba bayiga emizo gino egy'okutulimbanga? N'owayira munno misanatu n'okonjera tebamuwa ente ate nga tebamu. Soka tweyanjule ebyente agenda tunnyonnyola ente baazimuweerawo. Balamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze musumba Ssekitole Peter. Nsangibwa Lugala, Kanisa ya Prayer Power Church. Awo wennyini nsagala tulandagena nnyo. Omusajja agambye musumba baamuwa ente emitwe bisatu. Kati mamuje n'omwebuuza ettaka ly'ekiyandongo lyavaawa, omusajja baamuwa ente bisatu. Ate tugenda okuwulira somebody is lying. A pastor here in town is lying. Ndowooza ku luno lwokka nze ndowooza ngenda kubeera mabega wa Pastor Sserwadda. Omulimba? Nawe waddeyo tulimba? Wadde baamuyise mulimba naye waliwo omuntu ayogera ekintu ku muntu gwe n'oweenyiga side bbiri n'osengejja n'ogamba talimbye. Pastor Sserwadda ne Pastor Kayanja ba mukwano ate baludde nga bali aba babiri. Sitanga nkola olukuŋŋaana lwa Pastor Kayanja Sserwadda natabaawo. Ne mu byafaayo byabwe owulira bazze nga boogera twalina egindi twalina egindi. Nze ne Sserwadda twali bwetuti, nze ne Kayanja twali bwetuti. Bazze nga batambula bameka? Babiri. Kitegeeza ba mukwano. Ate for the first time Madison yanko Sserwadda ng'ayombye ng'afunyemu obutakkaanya ne Kayanja. Nange sikiwulirangako. Sikiwulirangako mpozi oyo ali awo ye nga n'atubuulira. Amakulu mu kyo nzikiriza ebigambo Sserwadda bye yagambye. Mbikiriza. Yayogedde ku munywanyi we. Mbikiriza kubanga labayo. Mukwano gw'omuntu. Kubanga olw'okuba nga mulina omukwano kyayogera aba akimanyi. Naye obengeri bali ab'omukwano nyinza okuba nga baasaagamuuko nti ekimanyi bampadde ente bisatu. Tosobola kusaaga. Ate nga olaba ekintu ng'ekyo ekirungi ng'okifuna wabaawo n'abakuwerekera. Ente si mobile money bagisindika. Jangu omperekereko ngenda kukimanteeza. Ate president azaagabanga ente. Yawako ne kyabazinga yawakaani azaagaba ente. N'ab'ejjinja ne abawaayo ente emu kyalo kiramba n'abagabira ente. Kati Pastor Kayanja baba agamba nti Pastor Sserwadda baba agamba nti Pastor Kayanja president yamuwa ente. Bituufu. Wabula yandiba Pastor Sserwadda waakireetedde tewakola. Ebigambo biri mu sizoni nti mu sizoni eno siteekeddwa kwogera ku kino. Mwebiri. Naye mbadde mmanyi ng'omusajja wa Katonda bwe kiba nga kyandibadde kituufu. Kubanga n'abasajja ba Katonda nga Pastor Kayanja be bamu ku bantu abayimirira ku mazima no matter what. Tekimuganda gamba banne ekituufu baazimba. Anti kati tosobola kuba kati waliwo kye bayita administrative science. Mu administrative science bw'omanya butya bw'ohandling abantu bw'oddamu abantu bw'okola ki. Tosobola kuba kati ono omukulu owawali erubaga ali kuteeka lukuŋŋaana. Alina olukuŋŋaana sawa. Era akyazaani. Akyaza gundi akyaza Kenneth gundi ye Kennethan Copeland ne Ben. Ne Ben Hinn n'ono omulala ono omunajeri omunagana. Mujjukire omusajja amuwako nnyo obujulizi. Poland bajjaawo. Kati jjukira ffe mu kanisa bwe wayagala abantu bakwesige
era bakunuulire ne mu Uganda wano wekumire nnyo mu kifaananyi nti wenkanankana nabo kekali from the people by the people for the people webale nnyo kati buli buweraga nti gwe oli ekirasi abaabo I'm above the people okibuuzanga nabbi omukazi omanyeko story ya nabbi omukazi nabbi omukazi yakuba akayimba kano nti njagala kano ke yali ng'alagula gwe ekikutawanya kyekino kayimba mugwanga lya Uganda mulabiseemu nabbi omukazi nkajjukira bulungi kakuba webale nnyo kati akayimba ako bwe yali akakola n'atuuka ng'alinayo ekivulu naye mu kivulu yajjira mu nnyonyi okijjukidde yajjiramu helicopter era ennyonyi oba yagwa namuwona ku kisaawe kati nkubulira ekyaliwo ekivulu kyamusala anti abantu balaba gwagira mu nnyonyi ate tukuwagirako ki oli bulungi nnyo ajja ne mu nnyonyi n'agaba ne ku ssente tebagala kubala ate oli bulungi ojjide mu nnyonyi ogaba ne ssente fe ate tukwetaaga tujja wagira munaku munnaffe kati be bantu tosobola kubanga oli kukola oli kukabira abantu bayimire naawe mu kutegeka ate ne bawulira nti president yakuwa ente 3 naye musumba kyogamba nti ku level ya musumba Kayanja naye akyasobola okuddawo nagaa naye tulina lukuŋŋaana munkwatireko wali omulabeko ng'avaayo n'agamba nti kino kiri ekizimbe kyange anti talina webale nnyo ekyo kyetwagala ffe endiga kyetwagala guwulira wakirebera katubiwulire mu suspensions very suspicious mbu kike abantu baga mbu era buli kimu abeera akyegaana gana amaka tuguma gana gali ku mazzi tuguma kubanga pastor tasobola kubanga asula bubi ate bwatyo kubanze mbadde nina level z'abantu pastor Kigande pastor Senyonga pastor Serwadda pastor Kayanja gw'owulirako pastor kyevayo neyerangira nti kiri kyange mumpagire bannange kati kampuni ekola omuceere eno bweti yange mbadde ngenda kugattako noweno ku Pentagon nenjukira nti afunafuna award ezisima omusingi webale nnyo kyolina okubeeramu ekyo okuleetera abantu bano okuleetera endiga endiga okugikumira mu kkanisa naye egume egambe tulaba ne pasita waffe muntu waffe twenkanankana naye mbadde ŋŋamba kati golaba tuyita nti mulaba musumba Peter yamenya musumba Peter yabotola musumba Peter muzadde tugende awo so kati tugamba musumba Kayanja yabotola akasente kamuyita buyitabi tugumira ku bino taba nenkuŋŋaana akagambye mujje mu kino ebyo tubigumira ekyo tukiyita anointing alina amafuta ati kati atulage ne ssente nti yabotola financially ssente kasita avuga emmotoka kasaabaako waasula bameka bapasa nga bakulaganya abaana babe gye basomera nga bakulaga nnyo ekyogamba wano mu Uganda lwakuba kali tewali tteeka likiza muntu kugula nnyonyi olyako Sawadda yeka yakyogerako nti abaana basomera bweru abasigale tebanyumya naye nga wano mu Uganda waliwo n'abasumba abasobola okugula ennyonyi ne Rolls Royce bazirina naye alina okukuumira wali kize naawe tuli kyekimu yasi gyekusingako emafuta ndi pasitawo naye tuli kyekimu kati ensonga lwaki pasita Kayanja yavuddeyo n'akikuba tebampanga ku nte administrative science olina okuba mugezigezi ddala naye kati ate kintabula bayinza okuba kale kituufu kale tebazimuwa naye kati nabo bali bazimuwa nga bazimuwa ku nsonga ki ente 3 andi kati inspiringa abavubuka bangi kibasobola okuzimuwa ng'alina kulaakulanya bavubuka nga bayisizaamu ye nga PDM nti bachairman kubanga naffe bapasita basobola okutuyisamu ebintu kubanga engeri bwe tuli ennyo mu bantu tusinza okubituusa ku bantu extending omukono era awulire Serwadda yakoogedde ziyambeko okusitula abavubuka pastor tebazimuwa singa abavubuka basitula singa badde bazimuwa singa abavubuka bonna basitula kandi bawadde yawe emwemu ne bagenda ne bayiya obulamu so kati ng'omukulembeze omugezi yali alina kikola ki kikubirawo tokyesembereza abantu bwe bakiwulira ekyo tiba demoralizinga musumba n'okuwa baakuwa moraal ekka mu bantu
mbadde manyi twandisanyuse musumba waffe munaye mukama yamukwatirako ne bamuwayo eka ziizo n'obute. Kino kankubulire naye gwe omanyi kibayita obukulembeze okimanyi obukulembeze obumanyi nkuweeko story olunaku lumu nali ndaba firimu bagiyita The Three Kingdoms bagita The Three Kingdoms oba Dynasty Warriors. Kati waliwo omusajja adventure waliwo omusajja omujjeno bamuyita Shao. Kati yali atudde ne bajja ne bamugamba omu ku musajja akulira sitowa y'emmere n'amugamba nti mukama wange emmere gye tusigazza etutwala ennaku ezo ate nga tulina okulumba mu lutalo. N'amugamba nti genda oliise abantu emmere eyo ebalise ennaku 10. N'agamba mukama wange tekisoboka ko yegenda emmere eyo gifuba okulaba eriisa abantu abo ennaku 10. Bwe yafuluma n'akola nga be bateesezza n'asala kitegeeza omuwendo gwa kamere. Abantu abajaasi ne banyiiga ne bayiwa emmere yonna ne beekalakasa otwotya buno mmere biki ate nga tugenda kulwana mulaalo nekka mu bantu. N'akomawo n'agamba kabaka nti actually si yasooka n'okudda amawulire gaatuuka ku jeno nti abantu beekalakaasa babuye bonna obumere nebadde geno tutwala ennaku 3 eyiriddwa. Omanyi jeno kye yakola n'ayita oyo yennyini nawe nga jangu n'agamba nti ku kyokoze waliwo ekintu kimu kye ŋŋenda okusaba okimpe naye ekyobulumi ŋŋenda kikuggyako tekiri kuddira. N'amugamba mpa omutwe gwo. Asinziza gwaki anti kye njagala okulaga. N'amugamba mpa omutwe gwo n'alagira bamutemeko omutwe. N'akomawo mu bantu n'agamba nti omusajja oyo abadde ali ni charge of food abadde nga abba emmere ensonga lwaki ebadde temala. Kyagala mugwemu amaanyi tweyongere okulwana tugenda kunyaga emmere endala. Obulabi obukulembeze yakulaga buli ssaawa abakulembera asigala awangula mu kiti mwe yeefuulira. Webale nnyo ani yalagira oli okufula emmere y'ennaku 3 yamuwa instruction naye ate wezaakola obubi n'amuwaayira. Kati ye ayagala kulaga nti ali ku saidi yammwe buli kiseera buli kadde ali ku saidi yammwe. Kano kempulira nti MP afuna $5,000,000 naye n'agula muvumba. Webale nnyo. Lwaki omukulembeze yenna omugezi akulaga nti tabali above ali kumpi nammwe ali kumpi nammwe n'asettinga byasettinga ebbali. Bwe mugamba twawudde ekizimbe kiri eri kikyo nti tekisoboka obusobozi mbujjawa nze sisobola. Era ffe tubonyebonye mudebane mu ggwanga lino ffe tuli kintu ekyo twegayirire mukama atubeere. Obwe bukulembeze obulabye mbulabye. Kati n'omukulu yabadde alina okyegaana kyekyo nno ntunula sayidi ne sayidi siraba naye omukulu ye teyamuzeemuuko. Omukulu teyamulumiriza. Waliwo ati ekintu kyoyogera ng'okimanyi kituufu ne bakikubirawo. Brother Abba waliwo ekintu kyasobola okunjogerako oba nti nsobola omwogerako naye nga ddala akimanyi kituufu naye nanga akasajja kakoze ekyo kano ankubye 2-0 sina kye mukoze kyokka. Ekintu kino nga kyetedde wabi nga kyayogedde kituufu naye nga w'okireetedde oba embeera gy'okireeteddemu. Kati gwe kalusubira tebeekubidde obusimu ganda nga okoze ekyo kavidiyo kajjeeyo beekubidde obusimu onkoze ekyo kavidiyo kajjeeyo nyambo gyeyo vidiyo ti ate yamaze n'okusatulatinga. Obuzibu buli nti tutwala amaze togidownloadinga. Webale nnyo. So kale nno ekyo bayita administrative science ng'omukulembeze waliwo bye weegaana teweeraganga ng'alemereddwa teweeraganga ng'ali above the people teweeraganga nga teweeteeka wansi waabwe tewesannyo waggulu teweegulumisa sigala awo. Anti na Yesu yabagamba nti ayagala okubeera w'amaanyi asooka abeere omuddu. Webale nnyo abeere omuweereza naye agala okubeera namba emu abeere ye muddu. Webale nnyo.
tobeera wala n'abantu beyagala okukulembera. Bwe bukulembeze. Naye ate abeera mu bukulembeze twalabyeko n'omusumba w'omwagalo w'abangi ennaku ezo abadde ne kavidiyo akatambula bamutu Abba Akalina ng'alaga lolo ya liida abantu babanga nga beeboyemu ofunayo engeri gy'obakyamulamu ne babeera nga baterera mukulu yali anvuma nakati nvuma ekyombo kya Nuuwa kiwedde. Prophet Kakande Wadde temple. okuva ku Temple Mount of All Nations. The Temple Mount of All Abasinga Nations. bamanyi nga synagogue. Yagwawo. Ebikadde Temple Mount of All Nations. Nga ayolesa obugumu bw'ebyokuzanyisa by'abaana bye bayingizaawo era nti abazadde abadde bamenyeka nnyo ojja n'omwana oba oyingira mmwe mwana kusikaasikanya ate oba ogamba nti kati kambeere nga kati kanneeweeyo omwana n'agamba kati nze njagala fuka nga sinosooka n'omutwala n'agamba nedda katukole bwe tuti abantu bakolezese paati eyaabwe abaana ne bajja bagenda ne bazannya eri nga ffe tuliyo ntusaba ate yagambye ndabye abakulu munyumiddwa nnyo namwe ngenda bakolerayo paaka eyammwe nga nammwe muyinayo ebyokuzanyisaako bwe biti nabo badde eri beevugevugemu. kati bano bamaze okusumulula bano simanya mbu ate kati nze ndi overwhelmed ogendako mu kyesuubo ng'osooka weesuubamuuko ng'okomawo mu service nga naawe weevugamu. abantu babadde nga beebuuza nti ekizimbe bannange baazimba moolo kiki si moolo. So omukulu oyo naye kati nno bino nno njagala okubuulira bino ekkanisa byeyagala. byeyagala oba byeyeetaaga njagala otwawulire bulungi. kwesa ekigambo ekituufu byeyagala ekkanisa yandiba teyawula bigambo ebyo. kyebagala ne kyebeetaaga tebyawula kale ogenda mu maaso kuba kati fe abatabiina mu kkanisa baddukayo buddusi. nti abamu waliyo ki gwe kati ekyo omuntu ku kkanisa tokanya munoonya nga tajja nga tokyajja musumba nalwala naye ng'akulimba. musumba nalwala naye ng'akulimba alina gy'asabire walala anti gwe omutuuza butuuza. ate akajanja kazze mu kkanisa bwe mujja n'abaana badde eri bakyankalanya service era kati abantu bawula mu kaluumu aba Sunday school abagenda okulala ne bagenda ne bazannya ate tebatulekaanira tuba tuge tuli mu kusaba. kati eri omwana omuzadde kyatayagala mwana we kulya bulamu taliyo taliyo ayagala omwana olaba kati tubadde tulina ekizze mu Uganda oba obadde okiraba kati abalina saaloni z'abaana abato tebakyabasalira mu ntebe zaki nga zino ez'abulijjo babasalira mu bimotoka biringa bidayinaso. kati ekyo omuzadde kyayagala omwana bamusala waya ku kiroli webale nnyo omuzadde kyayagala kati bakikoleddeyo n'omuntu kati bano saagala kusaba wakiri ofuna ekikusika anti nina abaana ab'okukuuma ewaka abaana jangu nabo tulina paaka yaabwe ogenda kubaleeta bazanye ate byabwereere ate era oyo bwennyini ayinayo ne restaurant tujja kulumwanjala simanga mbu ate tulwamu nnyo tuluma kuba abantu abamu balina omuze ogutafumba kati mujje bwe mumala saavisi nga mwambuke mulye ate kabeeyi akasaamusaamu ate nawulirako nti emmere ebeerayo oyinza okuba otambudde amawanga naye nga wagamba emmere ya Japan yansigalamu gyeri amawanga gonna gyegali okirabye anti jjukira bagambye of all nations wamma kati buli kimu kikola ki gyekiri kati jjukira abantu baffe mu kkanisa bakusika kankubuulire kati tubeera ku masimu nga twegayirira olina okusawa attractions nga tokyasaba sisita kusumba nina ebyankwata tubeera ku kwegayirira mbadde manyi kyomba mino kikola okunoonya ku abantu omukwano guli ogwabasikanga okujja okusinza katonda waabwe tegukyaliwo kyoya kati ekkanisa ebiseera bijja ng'ekkanisa etalimu bubadibadi bukodyokodyo buki nga mulimu kusaba busabi biki kusaba biki ogenda kulaba ng'ekkanisa zikala ojja kubuuza kyakiyo y'amaanyi nti ey'amaanyi bagwa ku bigwo tebagwa waliyo ki mulinayo okukutunda ebintu tetutwali kati mukola ki tubeera mu kusaba nakwegayirira tajja
kuba kati kanisa katuzirabye ayina ekyo eky'abaana kati banaleeta eky'abakulu agambye n'abakulu ndaba mugira ne mwebowa webale nnyo bwagira bwabasambisa kapiira kabaawo bwabakasukira ku micungwa okirabye babulamu ka vitamini abakyusakyusa kati walaba nga tebakyaga kwesiga amafuta nabayitayo kebayita ka anointing perfume bwefuuyira buki wefuuyizi kati ofuna 2 in 1 amafuta n'akawoowo ate nga ka perfume okirabye ndowooza olabye engeri gya creativity ogirayo mu kanisa kati mwe mwayiga kimu kwatamu akabakuli nebayiwa amafuta ne bakusiiga kati abantu tebalina budde omuntu apapa ate kati ogamwiridde gayise ku lugoye kati waliwo none yakola nga afuira alinga agoba kawawa lugoye lwange olwebale nnyo olweru kati uli agamba weetaagayo ka anointing perfume ng'akaleeta olabye creativity kati ate abantu bye baagala walabye akamoto kako kabadde kayita abantu bali ku selefi bati kuba nategeddeko nti weekend bakagyeyo kwakasa durability nakayitako neno mu service n'akasabukulula twakayitamu kaguwedde naye temukettanidde zino sente zaffe mweta abaana babeevuge ndowooza kino eno nga bapasita ffenna kituwa kyakuyiga nti bagenda kutubbako endiga fe abali abasigadde kusaba kugwa kwegayirira kuyimba kusinza eyo wali olabyeko nga basinza emeka omukulu yennyini yakulemberamu oluusi okukola ki okusinzaamu awo bangabe balina kwaya yeeteeka okuba gyeri okuba gyeri Pasaka yiwaawo bwe yakyalayo batulagako kwaya ng'eyimba naye kati kitegeeza si ye major priority tebalina okuyimba buli tebalina okuyimba buli Sande tebalina okukola ki naye kati ye akulaga atandise ebintu bingi alese akamotoka kavuge ku baana akulaze ku micungwa abawadde ku mazzi tebajja na kulumwa nnyonta ate ayina bw'oba tooganywe ng'oganye ogenda ku church ojja ganywera mu ice water gajja kutuukako buli ngeri kati so by all means yemikisa yisusse ennaku zino perfume naye akola atya nagende katale akaceero ojja kukafuna akaceero olina okukajeera omugaati ojja kugulya kacungo ojja ka vitamini kabuzeewo kati buli wamu akutuuseeko kati ffe tuliwa simanyi kyebaŋŋambye ekyanyumidde nti ne bana bava ebweru beeraliikira simanga ate mmaze ofuna visa ate kati nofuna wensula biki hotel yabakavalinga awo wenyini ku Temple Mount waliwo ebisulo bano banva wala simanga nvudde Kenya, Tanzania, nva Karamoja sena gwe manyi Kampala nze kusabako nva China nva wa kisulo weekiri tewetaaga simanyi booking hotel ekisulo weekiri for a whole week kuba kyentegeddeko nti ye kyasinga okubiriza abantu be tobeera mu church kumala weeks 2 genda okole owa weekend nti ogenda kusaba jangu osabe womala osaba vaawo okone bano nabo bajje basabeko ye mountain olusozi luli modernized olusozi mu nyumba modern mountain it's a modern mountain olusozi mu nyumba munda sulo weekiri kyokulya weekiri naye abantu bangi kuba abakubiriza kimu tolemerawo service eberamu ng'abantu 1300 kudagulu ate nga church erina biiti n'okukwata abasingawo kati si byagamba kati alina crusade outdoor simanga mbu ate pate first outdoor bwali munda kati muterekera simanga kololo kisaawe kyegindi yaba wali munda kisaawe kyokka kyemala waawo atuuse naye ndowooza ye achievement afubye okuyita abantu okusaba abantu afubye okukota abantu mujje musabe ekituufu kiri nti abantu baggwamu amaanyi abantu baanafuwa mu kkanisa ebintu by'ekkanisa abantu emirimu gibatutte abantu okusaba ate abantu abamu aba talinaamu 10 mu nsawo talinnya ku kkanisa kati abantu bakugira bakubembeekereza enjogera ennyangu kubembeekereza kundi kyangu osabeko naye kati ye ataddewo akanaakusika kino wekikulema kiri kikusika
omulabi kati fivola naffe tulina naffe ozuukuka tulina okubaako bye tuteekawo mukama atusobozese nakugamba omukyala yava mu kanisa yaffe n'agenda naye ng'ekimututte si lwakuba mbu tumukusumbye bubi yafuna ekkanisa nga buli lwasande emuwa 10,000 ezo nga buli lwasande emuwa 15,000 baraza ddala nekkanisa egabe 15,000 endiga zonna eba enywedde buli alinnya ekigere munda 15,000 olina ofuluma n'etaano zo abasajja bangamba ababafumbira ne kalanki ne kalanki kaaliyo kati lanki olina ne 15,000 kitegeeza olina n'ekyeggulo akuwadde ekyeggulo n'ekyemisana katubanga kyaki eri within the area ne transport otaddeemu nnyo kati mbulira oyo Katonda bw'atabakwatako nnyo takomawo naye musumba nga tumaliriza abasumba bayira creativity bagitaddemu kuba wano waliwo nekya kizimanyikiddwa nga babateekamu ne transport oba obeerawa bwe kasita ogamba nti I will be there transport waya kuleeta nakuzaayo kala nti ojja kafuna abava ewala musobola n'okukeera enkya ne muddayo kwegamba ngambe mwewa mukama alumungamiza bulungi ekkanisa kati sikugamba sigamba kyekyo naye twagadde okulaga abantu mbu tulina amafuta kubajjukira mu Luddani bwe bootuuza abantu batono bantu bakuyisaamu kaamaaso kubanga atalina maki naye nga ate gabeerawo kubanga ekambuze kino olowooza bbi okuŋŋaanya enswera awunya bulungi nambuuza bubuuza tawunya bulungi naye olaba nti ajjuza ajjuza abeera ati takubangako kavulu webale nnyo newomuteekawo ntu nga batukula watya tomanya okirabye naye kati gwe bw'obanga bwe tudda ne tugamba nti buli ajjuza yalina amafuta kirimbo manyiwo zi bapastors abatuuza abantu bangi naye nga buli center bateekawo bus costa buli ka center costa oba taxi etwala abantu ne bajjula bwe bati ne mutya the man has anointing bannange the man has anointing ne mutya none gwe nawuli asasulanga ne railway nti abava e Kenya abava ku mwalo gwe gundi waliwo olukunga lwalinga awo Namboole naye nga abantu balinnya railway kati mwe ne mutya ne mugaba bannange omusajja nga alina amafuta tumusumba waffe bannange talina pastor waffe has no anointing ate bonnange nno gwe mmanyi oyo ajjuza bw'ati naye tasula n'abantu tasula wabeerewo preaching some discussions biblical discussions ne praise and worship n'abayimbi ab'enjawulo talina budde mubeera awo ne mutendereza ne baleeta abayimbi ab'enjawulo ba gospel singers ne bayimba olukunga luwedde naye buli lukunga lubeeramu abantu nga bakoze batya nga bakubyeko nga bajjudde kati ye kkanisa weetuuse tyekuŋŋaana tezikyabeera nti mafuta tugende tulabe mujje mulabe omu zino enkuŋŋaana ezabangawo ti mujje mulabe omukono gwa Mukama nti kati atalina ssente akivuddemu kubanga kati bano abantu bano gwe mukudda ntandika wano ekkanisa ogambe nti kati buli ajja ofuna 15,000 buli ajja 15,000 olabe oba tebajjule balina okujja oba gamba kati ntaddewo kubanga kati oli ateekawo emmotoka n'abawo ekyemisana ebyokunywa bibaayo agaba amazzi naye mulidde ate kati baayiga ekirala bwe bakola enkuŋŋaana bateekawo ne bakita emyoleso baleeta emmotoka ez'ebbeeyi omuntu n'afuna n'omukisa ogwegeza mu BMW ne baleeta Rolls Royce n'ayingiramuko n'atuulamu awo olaba ndowooza kati nga lwaki sigenda bulungi nnyo
kubanga kati kiva mu kubanga service ofuna n'obudde obulambula okubye ebinyonyi 3 n'ejjinja limu ofunyemu traveling touring ogenzo alyo ku bintu ebitalabangako simanga mmotoka biki ne ku services ekutwala ekuzza bakubuuza ovaawa webale nnyo aba kusaba webale nnyo ekutwala ekuzza kati ffe abatandika ffe abakyalina challenge abatandika bakufuna ssente ffe abakyalina obuzibu ti tuli mu society nenga akazanyo kakyuka dda nti oli gw'ovuganya naye gwe oli mukama nyamba ye ku mukama nyamba taliiko nnyo sente money talks asooka suulawo kibando webale nnyo abayina ba broker oba tubayite babane ba blockers gospel brokers abana abasagulira bagenda eyo mu byalo bagenda mu masomero bagenda buli wabeera abantu nina gwe nali nina nga alimu eyo kanisa nenga mukwano gwange gwe musumba kati nze bamanja costa 5 bakubanja bamubanja costa 5 asente bamuwadda alina okutwala wali tebakawaye wabula bakamuwa kale tebakamuwa nti atambule nako bakamuwa wali nti nalese costa 5 ne badriver bange babano gwe namba gy'oli gesitalinga nga bakujjamu webale nnyo kati yali mu Kampala nga bikosta emitwalo aga plus transport nebiki transport oba ezekayika zasigaza yes manyi ze bali bamuwa tasobola kugamba naye nga kwa buli costa emitwalo aga eriko emitwalo 2 sumba tusibule kati awo wetuli enefuuse exhibition issue evudde mu anointing tuvudde mu mafuta tugenze mu myoleso kati tugenze mu kwolesa era asinga amanyi mukana akazanyo yatwala ate n'endiga bye zaagala ate ebintu byakyuka 31st atakubye fireworks togenda kuba n'abantu atakubye fireworks kati waliwo n'abagaba akuba fireworks era abantu banoonya nnyo ani asinga okuba fireworks ey'amaanyi era bwe tuba tulanga tugamba nti tulina olukuŋŋaana lw'okusaba waliyo ne fireworks tetukyagamba waliyo ne Yesu naye session nayo kweri fireworks era wawulira wano yali oba wano mu studio omuntu omu n'agamba nti nange ku luno nasobodde okufuna fireworks kyokka ngedda balanganga batya jangu olaba omukono gwa Mukama Yesu agenda tambuza bigere wali mugenda mulaba kati bagamba waliyo ne fireworks tosobwa fireworks tuli ku kisaawe egindi tosobwa fireworks ekyasinze okuba ey'amaanyi bakati fireworks bagiwa eddakiika 5 okulogamba tugenda gikuba eddakiika 20 tumba tuve wano so lowooza twetaaga omwoyo akomewo eri ekkanisa byonna birungi oba waali si bibi kati alinamu obubonero omwoyo abeerewo ne biri bikolebwe si bibi naye ate tetuwa nnyo biri tetubiwa priority esinga mwoyo mutukuvu okiraba awo tujja kulabika ng'Abagalatiya Bagalatiya 3 abaatandikira mu mwoyo ne bafundikira nga bali muki mu mubiri kama abanjagalire nze Musumba Ssekitole ku Peter tetugenda kusukkawo olunaku lwa leero kubanga otabulwa abatandikira mu mwoyo simanyi gye bali essaawa eno naye sisobola kwerabira kubajjukiza nti the podium where voices shape tomorrow tubaako wano ku Export TV okuva ssaawa 2:00 paka ssaawa 5 ez'ekiro okuva olunaku lwa Monday paka olunaku olwokuna so beerayo obojja yagaliza munno mujje bangi tuba n'ensonga nyingi ez'okwogerako tufunamu sessions ez'okukuba amasimu directly abali eyo ne muba nga muteesaako wamu naffe ate mmwe abagala outfits za expo tukyaziina mu bungi nnyo abagala shirts abagala t-shirts abagala caps byonna tubirina mu stooko nnene ddala teri limited so beera nga otusalako tubeere nga tukikolako butereevu bye bye amen